We're going to talk about body odor. Okuwunya obususu so very funny. No very clear. No ingira office was got sewage. Hi, no black. No got sewage, but national water. We're going to look at that. What causes it? Before we open up the discussion, Jaga Tunuya TV, so get to Wulide, Bana Uganda before body odor. Kizibu nnyo okumanya nti owunya naye singa oba nti olina mukwano gwo ng'adde akwagala nnyo waddemba okugambako nakugamba nti munaye owunya. Some people believe that it is hereditary. That odor which is like in he goat, even the he goat itself, it is not inborn with it. Sometimes you find that someone smells because like the person doesn't shower frequently. So I would advise such a person to at least visit the bathroom 3 times a day. And also maybe use also some perfumes. Even using herbal medicine like bomb, it can help them. That's what I know. I know sometimes it's not easy to tell direct, but there are other ways. Like you would say, there was some friend of mine who had that kind of body odors, those things. And I know sometimes, of course, when you talk like that, if somebody knows that he is also having that odor, may feel, but then you'll tell him, this is how you overcome it. Muloza ki ekireeta olususu? As in someone who just smells bad. There are people who actually just smell bad, even if they shower. Obutanaaba. Hey, wali abawunya even if banaaba naye kusawa mukaaga. Obutanaaba. Obutanaaba. Ebiseera ebimu ebeera adolescent stage nova nayo kati mutubeera mu adolescent stage tufuna ebirwadde bingi obusu malabe oluwumu kati mutufu oba tolufuddeeko kuva mu eyo stage osigala nalwo paka wookula naye weweefaako. I want to have one brave person. Omuntu atujukize wabeerawo nga yawunyaawunyako nga akyali muto atubuulira experience eyo kubanga usually abawunya nze nawunyaawunyako kaso naye nga yali kabuvubuka omukyalo oli kyayogedde naye ng'ate obanga obadde oyongedde neobeera ng'onaaba bulungi nnyo waliwo ffenna eddagala ffe lye baatulagiriranga erimalamu kabuvubuka esawa yakakati sikyalina kabuvubuka yadde n'akamu ngo endagala olulagala funa olulagala olw'ekitooke luyuze lwekuutise lwennyininyini bw'oba okuutamuwawazo tojja kuddamu kuwulya. I want to ask these ladies. I know boys come to you akavubuka ne kakwana ng'oli bwoti ng'oli mu hello this is good. Have you ever had that experience omuntu najja nayogera naawe ng'owulira bambi? Nze nyina yali ankwana naye bannaye nga toyagala nawuliriza byayogera namugobera eri nengamba nze siina gawunyirirwa ngatakutemera teyakuteekamu ku ssente naye mmwe omuntu bw'aba akuwunyirira wadde ssente z'obeera owulyanga eziwunya mwe abakazi buli babbi teriyo mukazi g'oyinza kuwa ssente ebyo n'abeera ng'abiraba. Would you tell someone if they smelled bad for you? If it's a woman, would you? I would. You know, even if it's a guy, if it's a guy, I wouldn't. Okay, if it's a woman, how do you do it? I want to hear that. If it's a woman, how do you for example, maybe we are seated in a taxi and imagine she's smelling. How do you tell her? She is, and it's really too bad. I asked her, which kind of deodorant do you use? You know, just to start. Then if she tells me I use this and this, you're like, then I tell her, you know what? You can't use that. Like, you can't use that without like trying something natural. Si changu bannaye njagala okifulezing ekiwulire mugambira wo bana besala obulungi omugambira omwana
guy mana storage kumpunyeyo ate kati awobogereze naye omuntu omutandika bulungi nnyo ne munyumya emboozi bulungi nnyo bumunyumya mu mboozi n'osooka n'omutwalako mu byobuyonjo ebyo bw'omaliriza n'omugamba naye kamwako kalina empunya gikawunyirizamu si nnungi. Is it a medical problem or but for some it's medical. There's some ladies that Why have have a experience. Some lady, she looks really nice. And you know, in club, and she's very good at bend over, and she does bend over, and you're like, and Jesus she bent Christ. over. And you want to run away from the chick. And clearly, she has organized herself. Confident. And it's not kavubuka, it's some kakulu. You know, they usually even have, listen, we have this, ladies can go to, you go and they check you properly, like you get a problem within your womb, something like that, and it actually causes you to smell. So it's actually a medical problem. And you go for checkup, you go to a gynecologist. Kati kankubuze omwagwalo wawo bwawanga yawunya omukolo otya anti kasitanchi kinoonyereza ng'emabega obadde tuwunya kamwe oba ng'obadde tuwunya niyo kinoonyereza lwaki ate owunye omutandika otya bana. I want to ask the ladies, how do you tell your boyfriend nti mukwano there is a National Water and Sewerage Corporation coming? I asked him how do you brush, like I don't just okay, maybe as we are talking, then I kind of pretend I'm like, my teeth are paining me. Like, how do you brush? Tell me how you brush. Then customer care. Then he tells me. Then, for example, most people that smell the mouth do that. So if he tells me that, I tell him, and I'm like, you should also do that. So next time, if it doesn't work, then maybe we see a dentist. There are some people abawunya abakozesa perfumes naye ateekako perfume nga tannanaabe ekimutera abantu olubi alina olusu ataddeko perfume ogenda okulaba nga obyegatta okuna bakitwanise contamination ekitategerekeka ekyo nakyo kireeta abamu okuwunya kufa abakyala tuba tuli mu nsonga zaffe ziri owa abatali bayonjo gundi agikyusizaamu lunaku lulamba n'avaamu olwo oluso oluwunya ate oba omuyonjo ng'okyusa buli kaseera tosobola kuwunya. Kati njagala basomerayo wano reference kizito yagamba dirtiness obviously causes that, but actually we should not call it kavubuka because many of us have been bavubukas but have never had that bad odor. Waliwo agamba wano, you know, Tunzo Kim agamba you must shower 3 times. Kati olaba ne bw'oba n'omaze ennaku 3 nga tonaabye oba ennaku 2 tosobola kuwunya. Naye bannaffe bali abazungu. Kubanze ndi muntu atambula safari. Ndi muntu atambula safari. Yes sir. Waliwo lwe namayi ennaku zaali 2 nga sinaabye. Naye era abantu be nnali nabo nga tebalina kye baŋŋamba nti nno baki omuntu okuwunya okutandika okuwunya nsuubira kiyinza okukwata ng'abadde amaze wiiki namba tanaaba oyo kimuviirako okutandika okuwunya si lunaku lumu nti awunye. Chinobe Brenda says here, kale me I think kavubuka oba comes to people that are not good looking. Kale bikusobera, though I hear it comes to the owners mbu. They didn't use bombo for showering. Njagala to finding out. How do you prevent that? Kubanga chemanyi wali abantu abalaba shweno nga bagala, especially bamama nga bagala kugamba ko batabani baabwe. Kiki kyokola okuyamba okujjawo akakawuni? Endagala z'ebitooke ezo zimala n'okikunyakunya bwoti n'oweekuutanga bw'endyekuutisizza ekyangwe. Ekyo kikoze gwe wawulirira nti kati kunaaba ogenda kunaaba
okifuna ekiragala ekyo okikunya bwoti ng'onaaba kimalako olusuulu n'ebbombero olikunya olinoyisayo mu nkwawa ebombo gye lirinu kati nga mu Kampala ebombo nemowino ebombo gye sebo tukole ki okutasi kubanga mwaliwo ne ba MP abawunyawunya obubyabo nabo tulina okubayambako abo yesebo kale mbaseseeyo akantu kamu lumu nali ntandiikiriza ebyokuvubuka awo nenja nalina muzeeyi wange kati yafa ayankuza nenja nsinkana akawala netuddawo netumaliriza ebyo bye twamaliriza nenja mpita ku muzeeyi bwe nti muzeeyi yatandikirawo okumbuuza kana kavaawa naye nga abantu abakulu balina ebintu bye bategeera mu bwangu obw'ekitalo ennyo naye wuunya muzeeyi okummanya ku mukolo ki gwe nali nvaako ku ssaawa eyo mu butuufu yalabika yampulirangasi I want solutions. Tuyambye tutya abantu abawunya obubi. Tubayambye tutya. Like oyina akavubuka like ng'abavubuka you can't start using a deodorant. Okozesa kale ng'ebagambye bombo n'okozesa endagala n'endagala zino bamaze okufumbako zafumbisiza emmere nazo n'ozikozesa. Then after that, when you start using a deodorant, make sure you continue using a deodorant because when you stop, it will come back. Kati waliwo yagambye wano tunzokimu era zeemu n'agamba ekireeta akavubuka is swag and irresponsibility. Oba olina swag owunyawunya. Obujaketi bubeera biwunyawunya. Abateeka abayimbi abasinga balina swag. Kati Simon Peter Kitimbo n'agamba ye kavubuka is a God-given talent. If you want to contribute more, please go to the Facebook page and write what you think. Otherwise, for any comments or suggestions, please write to us minibuzuganda@gmail.com. And the Facebook account is Minibuzz Uganda. So you can write and become a celeb as we read your messages. Or tweet us Minibuzz Uganda. Bannange enkya Minibuzz ejja kujja ku luguudo lwonna lw'oliko mubeere clear. 8th October, ffenna tumanyi what is going to be here. And we've heard what people have to say about body odor. But you, what do you think causes body odor? Either me if I was in a relation. Anyway, let me not tell you. This is what I think of body odor. What is it? Talk to me. Now, wait, can't you brush your teeth? Don't you know something called a toothbrush? Me, I'm a very busy man. Busy, Namunagani. Can't you brush your teeth? How long does it take to brush your teeth? Minibuzz Uganda. Thank you so much. Lete montwala mu minti zendi. This is not a panda gali. Basi ya birobozo si masali. We're not criminal. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. This is not a panda gali. Basi ya birobozo si masali.